Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jack or no sigugo. One. Gwa queenie wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguka nange yakugulira tekijja kukisoka mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Ateka kati newe tukasuna fa you know gende eri obo yakala kuweba okamba omukyala akowe gendo ganza tusa mama mbade ngambono nti agenda agambe batusa nti amufulire kawo kwe cyana kitaina na afisa obani yakizala ohizo tokwera obasokoti uri cyari batusa uri boss twagala atusonyiwe ataka kali muri abatusa mugamba boss ngato kwetonda soso kwasa mbwa uri boss lady no baba titoka kati omuyita batusa kakati uri nakugamba nti boss lady boss ma uri batusa segwe nze mbadde nkyogeza naye mbadde sikitegedde nti boss lady ffe tumanyi ennaku yaffe oyo bwalaba mulabe omanyi kyajja kulengera ate batuwa amanye ya tukasombe bwetugamala bwetu tutalikirewo omusenyi bwetumala twerewo. Yes. Akati njagala ebintu bisooke bikyuke nga bikyukira ku batuusa. Omuntu akyuka obulamu ne bukyuka ebintu byonna ne bikyuka. Omuntu asobola okukola ssente ng'abadde akuba agatto n'amala n'abeera nga ye nannyini banka ninda bakozesa emirimu gino gye bankozesanga zino bulooka bagenda kuzisoma bagenda kubikola ng'era bikozesanga nga siri mwana wa muntu high time wona njagala balunguusiiwo imagine gejo badde bakola mbi omuntu sotubiri wantu nga wali like seriously bagenda kubikola house galala muntu ense ekyuka daba nono nzola wesibala kifu ukitegedde kati wano otutaasa we ekyana kirumbi ukinyonyole tubeere nga tukintu tukimaze ate wano kigaana mulimu ebintu ebisoboka n'ebitasoboka naye olaba naluli ngate muleeta mayinji ate muyisebo ne bawusigalo bantu omuntu osobola okukola awusigalo oli eyo tewemalamu maanyi tulwokuba bagamba mukomba box osobola okukola nosevinga akasenteko nokyusa embeera tekitasoboka nsooka enzizeewo gano mbu tuleete ebintu ebinene naye nemugamba omanya nti omuntu akola n'omanya omulimu gwo n'omanya bakamaabo n'omanya n'enkwata ya ssente okulaba bamaliriza bakulu temunnaba kumaliriza tunaasula ku ebyo nga ate neno waliyo bulooka zenjagala ovaawo bulooka ziri eno guno omusonyi sigwagala wonagwo in fact akyakatyawo mugajjewo we gali mugajjewo mugatadde mu kkubo mugajjewo mugateeke wali nga maaso gamukawumuso banange temuyimirira nammwe tunaasula ku kino mukolenga abaagala muyimiridde buyimirizi nobamba mulabanga
Just go inside and pack your things and go out of my home. Because you want to work out wangi. Boss lady mama. Boss lady. Era bano babade bagamba bali mu okutuluma. Ne bagamba ati wana manyinja omukatadde wabi. Tufune we tugateeka naye nga boss lady tubadde tulinda gwe. Ye boss lady. Ye boss lady. Banage butie wa mayinje na muve mukutsaga mukudda muposite disafu. Izini nebyo kola. Owa yente bono bebera obebeze onotuuka. Awuino kugindira. Okugenda. Okiri okumugamba kati wali. Mugamba iki? Tobimanyi nawe okugwana kwasiriwala okutya. Nakuleta. Yitawo nawo mpentebe njirabye eri emanju. Ngenda kwenda kuzineza omunda. Gwambulete njagala otulako. Nenda boss lady. Lete ntebe nawe. Bana kozesa obwangu singana kuyimirira paka. Ayina engeri no gye yesimba enkondo motoza twakalaba. Yangu wa. Wajinsombe sanga wano ng'oluyita lu. Yakuba no kikozi. N'okuwulira tuwulira. Nkonye banna. Kino kibadde kinyenya abaana bansondowa. Yangu wako. Ojja kujisoma. Gabina kumkazi uli wali. Kino munyonyo. Tobimanya byokumukwana biri byongeranga. Jonsi ndiko omanyo ekiriyo. Chichi. Omanyo obukambo bw'omukazi kati oyo bwaliko. Abuliwa. Nze mbadde nteesa. Ogende nga bw'oli mukazi munno. Gwogenda omungambire kati ne bwabako kyazzeemu ku mukazi munne tekirabika bubi nnyo. Nanze bwana kubanza yinza n'okumuka. Nze tonsiriwulirako nawe. Nze ni musajja ngende njo kusobola omugamba. Ndowooza nze manga somba amayinja mugavuddemu. Mama abadde ngamba ntwala asatwasatule mugamba nti nena noowe entebe tuli ku kinawume. Nawume? Ino mama ndeeta. Tonkekererako naawe. Totwala banateeka wano. Tujira tuulako kuba kasizina engoye enjeru. Sooka otuuzeko kyekikumpulirako ndaba kifaanana ng'ettaka. Tuulako ng'ayagala weesigame n'eri kuba ngenda kwesigama ate engoye zange za white. Sigambye kutuula kuwummula. Siimuula otya entebe nga bwe bwaginsiimuuzanga. Sooka olindeko. Bwe batwe basiimuula ewammwe. Amajja kunyanguyira. Mama ntuuleko wano. Ntuula. Kati olaba musanyu oli wali mumbidde. Okiraba? Ate nawe ojja kunyiiza. kati mama okubuuza nti ogenda bugenzi omugwako nti kino ekyo kikulema naawe. gwegenda omugambe nti muzzukulu kakati mbadde ngamba bwe nti ng'ekintu kimu Ongaye eri ku mayinja. omugambe nti olaba oteekamu Mbadde muyitiriza ngamba mulamu. Bannange muteekemu naddala gwe nawe muteekamu obwangu. Gamenye munnange ate munne toga kubawo bukubi. Tosa kukakana n'ogateeka wawanvu wa nnyo oli eri mu bbanga. Olinga mulongooti. Kati gwe namukadde otunuulira ki? Mbadde nkusaba onsonyiwe munnange ze nemukerawo okusomba amayinja. Ennyabo. Osiriwala ki naawe? Ani? Nze amaanyi ge nina ogamanyi gwe? Nze nsomba amanyi ate njaga malawo. Goodness. Mutadde obadde amayinja bwoteka ku pasikalamu wange. Like seriously? No, I think mugajje omugazi walinga bwe nerowooza ekifo ekituufu kye gagenda obeeramu. Kati nawo mugajje banaye mwangwe pasikalamu wange aggwerera. Situla amayinja mugazi wali we mwagajje ne gali agali eri mugazi we mwagajje nga bwe ndowooza walawe mugenda ogasa. Kikalubye? kitya tekisobola katukalubye. Bino bye tukola byonna tubikola nassanyu mutima.
bikola na sanyu mu ati nono wema beka mu mwagazise nikazi nawe umekuumula umulogero kwogeno gire ngo pakingire odiye bosibe asibe na manchi sira balwachi ndeka nawe tutugenda yakala tugobesa muteekemu okwagala mu kintu kyemukola muteekemu okwagala endaba okogwa ono wedaye nga bamugamba okupakinga nga tapakinga mama itawo somba amayinja muli wimiza nga nagali katulinze nze gano nyinza n'okugasomba obwomu bukwagala kwennina etera okuvaako eteredde owa yesomba amayinja bane mwangwe buloka ziri eri zirinze oluusi nno boosiredi webeegaanye wali genda okole byolina okukola bana buloka ziri eri zibalinze futuyita byuma oyo nze namulemeddwa ne maama omuntu omukulu asomba wenawena bwofutubadde wansi oli kuki watokimanyi nti ndi lubuto kati bwoba oli lubuto somba amayinja nyabo kati lututere wali kasoosi buli omu abayitawo wasiredi wamma ono wamugambye eti naatuula agira awummulamu